wa kitanda n'okivaamu n'ogamba wadde nga kiwooma nja kukifuluma mu linnya erya Yesu. Niye yabaddeko awo n'ofuluma mu kitanda nga mazima ddala toyala kivaamu. Ng'oyagala ogamba naye dakiika kale emu yokka bw'eti. Naye nga mazima tayinza kubeera dakiika emu. Kavuna ow'ebikka bw'oti n'osika bulangiti ng'omanya olwo otandise okutambula. W'onoogolokokera nga ebiseera kya misana. Naye mwebale nnyo okukola obulungi bwe mutyo era Mukama ekyo tukimwebaliza. Jalasi Kasala tukwagala nnyo, tutandise okukulaba wadde otubuzeeko ebbanga ddene. Tumukubireko mu ngalo Mukyala Kasala. Tukwagala nnyo nnyabo. Abavubuka bakomawo ddi? Wangi? Wednesday. Weewaawo. Naabe wange bakulwakuna era mbalinze. Kati omukulu yagenze n'ankubira akasimu. Ngamba dadi nkubye kubuuzaako dadi I miss you. Ne mugamba nanga I also miss you. Kati nga simenti naina omupango. Kati ne mubuuza nkakasa olunaku kiri muva ku ssomero. Nangamba lwakuna. Ne mubuuza ssaawa mmeka. Nangamba dadi jangu ku makya nnyo. Ne mubuuza lwaki ku makya nnyo. Onoonya kulya kyankya nange. Nagamba nga bw'okyogedde. Bw'omala okuntuusa waka tugenda tulya ekyenkya. Ngamba kati n'abaana tubajja kusoboka bano. Omupango munene ddala. Mukama yeebazibwe. Ne twebaza Mukama nti abaana ffe ogenda kukomawo. Tamwe badde mpanvu ne tubalindidde naffe tubeere nti no tusinziza wamu nabo. Njala okuddamu okujjukiza abakyala nti bannaye bino biteekateeka si bwe bityo naye tubiteeke nga tubale nga bintu bikulu nnyo. Bw'oba ng'oli mukyala emyaka 18 ng'abo batugambye obudde bufune obe nga wooli. Era abakyala de bakola nnyo okulaba nti n'olunaku lutambula bulungi. Sande yaggwa nabasuubiza nti twalina okuba tutaddemu enzigi zaffe essatu ez'omu maaso wano. Naye waliwo ebyagwawo bingi ekyasobose. Naye nga omwami yatukakasizza nti eno wiiki eno etandika olwaleero enzigi zaffe zino essatu zandiruma erudda wano. Era njala okuddamu okwebaza bannemwe balinye okuwaayo. Twongere bannange okuwaayo. Kubanga mu kuwaayo okwo mwe mujja ensimbi ezo ezikola emirimu egy'obwakatonda. Era mpozi n'okubategeeza nti eno wiiki etandise olwaleero tutandika okuddamu abakebezi b'ebitabo beekenneenye obanga essente ze muleetanga ekimu eky'ekkumi zikola ekyo ky'oba ozireetedde. Oba nkyogedde bulungi mu Luganda lwaffe ba auditors batandise. Era twagala okubeera nti nno ebitabo byaffe bibeere nga biramu nga tewaliwo mbwani atutte ssente z'ekkanisa. Twalinye okubeera abantu abeesimbu tubeere nti nno tutambulira mu kitangaala. Omwezi ogwa Augusito guno mwezi gwa kusinza. Twagwayo ng'ekkanisa okubeera nti nno ensonga eno ey'okusinza tugitwala nga nsonga nkulu nnyo ddala. Nabagamba Sande eri yayita ne mbagamba nti Mukama akola ebintu bingi nnyo. Naye ekimu yatayinza kukola kwe kwesinza ye mwennyini. Kati yatonda ggwe nange tube nga tusinza Katonda waffe mu mazima ne mu mwoyo. Era Omukama waffe Deacon Emma Kirumira yatutandika naffe natuwa omutwe ogwo Shekinah glory, nothing like your God, your presence, oh God. Era Mukama atulungamisa mu ngeri nnyingi nnyo okubeera abakazi n'abasajja abasinza mu kkanisa. Tuleke kwaya yaffe mu ngalo okuba tukulembera bulungi nnyo mu kusinza n'okubeera mu maaso ga Katonda. Mujjukira ebimu ku byawandiikibwa Mukama byatuwa mu okuva essola ya 20. Mukama yagamba temukola nga kitonde kyonna mu maaso gange oba nze ekifaanana. Mukama ng'agamba nti temukisinzanga. Mukama n'agamba ye wa bujja. Era ndowooza mutuufu kuba n'omukyala n'amala alaba omusajja we ng'eriyo amugadanga obujja bumukwata. Ne babeera omusajja
era waliwo omusajja omu yali ambuuza kati nkoze ntya mukyala wange ennaku zino mulaba batambula nabo besimanyi nambuuza musumba nkoze ntya naye amagezi ge namuwa namugamba agenda ogula embazzi agenda agula ki mbazzi lwaki kubanga teri musajja oba mukyala ayinza okukigumiikiriza ekyo nga omwagalwa we ayina amwepankako kale n'olwekyo njala tubeera abakazi n'abasajja abasinza era abaagala Katonda era abeewaayo ku ekyo Mukama kyatukoledde okukola. Sande yaggwa twalaba omusajja ono Yekosafaati bwe yasinza Katonda ebyamagero ebibeera bingi nnyo ddala. Mukama n'ataasa eggwanga, Mukama n'ateega abaali babatawaanya, Mukama n'akuba abalabe ba Isirayiri naye ng'ayita mu maanyi ag'okusinza. Bannange tugenda kulaba olwaliro nti nno bw'ogenda mu kusinza bingi ebibeerawo. Katonda yeegulumiza era Mukama alwana. Bamalayika ba Katonda nabo ne bayimuka ne baggyayo ebitala ne bakuba omulabe. Lwaki? Olw'amaanyi ago ag'okusinza. Era okusinza bannange tutwale nga kintu kikulu nnyo kubanga kyesa Mukama ekitiibwa. Omutwe ogw'olwaleero gugamba nti okusinza okw'oku nsi kukuteekateeka mu kusinza okw'olubeerera oba okusinza okw'omu ggulu. Kikye ŋŋamba nti bw'obanga osinza olwaleero ng'osinza Katonda mu mazima ne mu mwoyo, oba oteekebwateekebwa okusobola okusinza nga tugenze mu ggulu. Kankiyite bwe nti okusinza kuno okw'oku nsi ebeera nga rehearsal oba practice gy'oyitamu okuba nga weeteekerateekera ebigenda okubeerawo mu ggulu. Era Yesu nga lwaki okusinza kuno kukulu nnyo bwe tuba tukuŋŋaanye ku lunaku olw'Essande. Era bw'obanga ggwe nange oli mukeerezi okujja mu kkanisa oba osubira kino kitundu kinene nnyo mu kusinza okwawamu, bw'ogamba nja kusanga ekigambo kya Katonda kirungi naye nga okusinza kitundu ku kuŋŋaana okwo Mukama kwaba atuwadde. Era bane tweweeyo gwe nange tubeere abakazi n'abasajja tweteeketeeke Mukama atuyambe tube tusobola okusinza wano ku nsi naye ate okusinza nga tugenze mu ggulu. Jjukira nti nno eno ensi gye tuliko ya kiseera buseera, tulina gye tujja okubeera eri Katonda mu bulamu obutaggwaawo. Tubeere ne Katonda, tumwagale, tumusinze. Era ensonga lwaki Sitaani atawaanya abooluganda mu kusinza kubanga akimanyi bw'osinza emizimu gitawaana. Sitaani alemererwa, byonna bimutawaanya, agamba ati kino kiki kigenda mu maaso wano. Naye tugende mu maaso tusinze wano ku nsi nga tweteekerateekera okusinza eyo mu ggulu. Ebiseera ebisinga obungi bw'obanga ogenda okugatta abagole, era bale twebaza Mukama nti empapula zaffe ez'okuba tufuna olukusa okugatta abagole mu kkanisa bitandise okutambula bulungi nnyo. Era omwami omu ku basupervisor aba KCCA yali wano ayala kulaba tulina kabuyonjo era nga buyonjo yatuukamu n'akuba enduulu n'agamba weewaawo. N'atuuka mu kkanisa n'agamba weewaawo. Akatubonayo ebibulamu bitono nnyo biweeyo batuwa olukusa tuli nga tugatta abagole. Era mwe baana bawala abatana bakufumbirwa nammwe baana balenzi bamatini Mukama yeebazibwe. Twagala tubagatte bulungi wano mu maanyi. Naye kimale ngamba nti nno oba ogenda kugatta abagole balina okwegezaamu banaatambula batya, bakyukira ku mukono ki kye balina okukola, kyekibagamba byonna ebyo ne babiyitamu. Katoto okusukula omukaaga olw'okugattibwa olwo baba bamanyi bulungi nja kuyita eno mpitire eno ngende mu maaso. Mukama yeebazibwe. Kati mu ngeri emu naffe mu kusina kuno okw'oku nsi tuli mu kwegezaamu. Gamba okwegezaamu, tugenda kwegezaamu bwe kugenda okubeera eri mu ggulu eri Katonda. Kakati n'olwekyo njagala Mukama atuyambe olwaleero gwe nange tubeere nti nno okwegezaamu tukola nga kintu kikulu nnyo era nga kyanjawulo. Bameka bamu kufa balaba emizannyo egibadde mu nsi y'Abafalansa egya Olympics, abaana bawala abasika emisinde
Richardson ani akyamujjukira akawala kali awo katunube kati n'emaaso zonna oziraba bwe ziti akabiri kagumu kamasukanga kasaale naye akawala ne banna abalala ekibasobozeseza ekyo kubanga bali beegezaamu nnyo ne babeera nga kibakola bakikakasa mu kakasa omwo mwe bafunye obuwanguzi ne bafuna emidaali egya zaabu egitayinza nakubalibwa. Era omuntu yenna omuddusi oba akola ebyemizannyo yirawo okubeera nga yeegezaamu ebiseera bingi nnyo. Era gwe nange bwe tubeera nga tusinza wano mu kkanisa tuba twegezaamu ekigenda okubeera mu ggulu. Ekyokulabirako ekirala ye mwana omusomi mu kibiina. Omwana yenna wabanga ali ku ssomero n'aba nga taddamu ebyo bamuyigiriza okuba nga abikakasa, kiba kizibu nnyo okuyita ebibuuzo. Era buli mwana wabanga ali mu ssomero kiba kimugwanidde okuba nti nno bye bamusomesezza abiyitamu n'abiddamu n'abyetegereza n'abikakasa. Kati omubuuza ebibuuzo wali nga ebibuuzo bituuse aba atambula butambuzi mangu. Muwala waffe gwegambye omukulu Eriela ono omwaka atula senior 4 ye senior 4 eyokuna. Era babadde bizo babeta moko kitegeeza ki? Moko kitegeeza moko kale. Okwegezaamu bwe gulibeera mu mwezi gwa November. Mukama yeebazibwe. Era tulooza Mukama nti ajja kufuna diguli ajja kufuna ebibuuzo nga birungi kubanga yeegezaamu obutaweera era okubeera nti nno agenda mu maaso. Kakati nja kukusaba tubikkule kitabo ky'okubikkulirwa essuula ey'okuna olunyiriri olusookera ddala paka olw'ekumi olubereberye essuula ey'okuna. Tulabe okusinza kuno okulibeera mu ggulu era lwaki tulina okwegezaamu wano ku nsi tweteeketeeke okusinza Katonda nga tugenze mu ggulu oba okubeera mu maaso ga Katonda okutaliggwaawo. Kitabo kino eky'okubikkulirwa kitabo kikulu nnyo gye tuli nga abakkiriza. Era kiba kyagala nti no buli mwaka obe nga ekitabo kino okiyisoma. Lwaki? Kubanga tugenda kubeera ne Katonda waffe. Era tulina baka twejjukanya ki tulina okukola okyali ku nsi kuno. Essuula ey'okuna olunyiriri olusookera ddala lugamba bwe luti. Lugamba nti laba oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba oluggi oluggule mu ggulu. Tujja kulaba ani yalulaba. N'alaba oluggi oluggule mu ggulu. Era ne mpulira n'eddoboozi lyerimu. Sonyiweko. Ne mpulira eddoboozi lyerimu lye nawulira olubereberye eryali livuga nga lyekkondeere nga ligamba nti yambuka wano nkulage ebyo ebiteekebwa okubaawo oluvannyuma lw'abiri. Amangu ago nga ndi mu mwoyo laba ne ndaba entebe ey'obwakabaka nga eteekeddwa mu ggulu ne ku ntebe eyo nga kuliko atudde. Eyali agituddeko yali ayakaayakana ng'amayinja ag'omuwendo mungi aga yasepi ne sadiyo. Era ng'entebe eyo yeetooloddwa musoke ng'ayakaayakana nga zumaliidi. Musoke bannange tumumanyi musoke y'ono akamuli ne kajja rainbow. Bayibuli egamba nti no eno entebe gye yalaba nga yonna yeetooloddwa musoke ono era nga yakaayakana bulungi nnyo ddala. Olunaku olwokusatu eyali agituddeko yali ng'ayakaayakana ng'amayinja ag'omuwendo mungi aga yasepi ne sadiyo. Era entebe eyo yeetooloddwa musoke ng'ayakaayakana nga zumaliidi. Entebe ey'obwakabaka yali yeetooloddwa entebe endala 24 nga zituuliddwako abakadde 24 bonna nga bambadde engoye enjeru
nga balina engule eza zaabu ku mitwe gyabwe. Mu ntebe eyo ey'obwakabaka ne muvaamu okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka. Mu maaso g'entebe eyo waaliwo ettabaaza ezaaka 7 ng'emyoyo 7 egya Katonda. Ne mu maaso g'entebe eyo waaliwo ekiri ng'ennyanja ey'endabirwamu kifaanananga kulisitaalo. Waaliwo ebiramu 4 ebijjudde amaaso mu bwenyi n'emabega waabyo nga biri wakati w'entebe ey'obwakabaka n'okugyetooloola. Weewuunye okulaba ebintu bino nga bina bijjudde amaaso. Awali emikono waliwo amaaso, awali omutwe waliwo amaaso, ebigere birina amaaso. Tugenda kubiraba. Bayibuli egamba bw'etu nnyina olw'omusanvu nti ekisooka ku biramu bino kyali ng'empologoma, ekyokubiri nga kifaanana ng'ennyana, n'ekyokusatu kyalina amaaso ng'ag'omuntu, ekyokuna kyali ng'empungu ebuuka. Buli kimu ku biramu bino ebina kyalina ebiwaawaatiro 6 nga bijjudde amaaso enjuuyi zonna ne wansi. Wuliriza, era buli lunaku, egambye etya? Era buli lunaku, Sande, Mande, Lwakusatu, Lwakuna, Lwakutaano, Lwamukaaga, buli lunaku Bayibuli twegambye emisana n'ekiro, awatali kuwummula, nga bigamba nti mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu Mukama Katonda Ayinza Byonna, oyo eyaliwo, aliwo, era ajja kubaawo. Era ebiramu ebyo ebina buli lwe byawanga ekitiibwa n'ettendo n'okwebaza oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka abeera omulamu emirembe gyonna, abakadde 24 ne bavunnama mu maaso g'oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka omulamu emirembe n'emirembe, ne bamusinza, ne bateeka engule zaabwe mu maaso g'entebe eyo nga bwe bagamba nti, Mukama waffe era Katonda waffe, osaanidde okuweebwanga ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza, kubanga gwe watonda ebintu byonna, era byonna byatondebwa ku lulwo, era gwe wasiima okubiteekawo. Kama tukwebaza olw'ekigambo kyo amakya gano ag'olwaleero. Tukugulumiza kubanga olina amaanyi. Gwe yatonda eggulu n'ensi, era n'otonda ffe abantu ne bamalayika n'abalala. Si lwagamba nti watonda ffe tukuwa emmere oba tukole kino ne kiri, naye mu byonna tukusinzenga emisana n'ekiro, mu bigambo byaffe, mu ndowooza zaffe ne mu bikolwa byaffe tukusinzenga obutaweera. Era Mukama olwaleero omutwe guno tuliko olwaleero nti okusinza okw'oku nsi kuluteekateeka ffe okusinza okwo kulibeera mu ggulu okutaliggwaawo. Mukama tuyambe ng'ekkanisa ya GFM mu nnaku zino ez'oluvannyuma tweteeketeeke bulungi, tubeerenga abasinza mu mazima, abasinza ne mu mwoyo. Era Mukama twegezengamu bulungi nnyo ddala, kubanga tujja kubeera abamu ku abo abajja okusinza nga tuli mu ggulu. Ekigambo kyo Mukama kiwa amaanyi, kiwe n'ekitiibwa Yesu. Buli akiwulidde Mukama olwaleero n'alikiwulira olunaku olw'enkya ku mitimbagano, ffenna tubeere abasinza ab'obwa Katonda. Mukama tukwebaza nnyira kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Nzirizayo akafaananyi aka kabaddeko
nga ensolo ziri zisinza n'abakadde b'ekkanisa 24. Omwoyo Mutukuvu yatambuza Yokaana n'amujja mu nsi ey'omubiri gwe nange gwe tubeeramu, n'amutwala mu nsi ey'omwoyo. Ensi ey'omwoyo nnamu ddala, era ensi ey'omwoyo si yanjwanjwa naye weeri. Ono omusajja Yokaana, Mukama amujja mu nsi ey'omubiri n'amutwala n'amutambuza mu nsi ey'omwoyo, nga amutwala amulageko sampulo oba ekyokulabirako ti mu ggulu basinza batya. Era Mukama alina ekigendererwa lwaki yakikola. Osanga yali agala kulaga Yokaana nti mmwe mukyali wano ku nsi, mukyali mu sakasi, naye mujje mbalageko kyekibeera mu ggulu. Nga bwe tusomye, Yokaana n'alaba omukulu atudde ku ntebe namulondo. Jjukira nti ebifaananyi bye tulaga olwaleero batuyamba kuyamba okutulagako kyekibeerawo mu nsi ey'omwoyo. Naye gamba kitulaga ekifaananyi, tulina kigeza nako nga bwe kiri wano kaakano. Naye agamba nti ensolo zino ennya zaali zisinza nga zirina amaaso ku biwaawaatiro, ku magulu, ku mutwe, nga maaso gokka. Era bino byagambye ebiramu bino nga bisinza awatali kuyimirira wadde n'akatono, emisana n'ekiro, kuva ku Sande paka ku Sande, nnaku zonna emisana n'ekiro. Era Bayibuli egambye nti buli lwe baakolanga bwe batyo, ne bano abakadde ab'omu ggulu 24 ebifaananyi by'omukirabaawo, nabo ne bavunnama ne basinza. Simanyi oba balyanga ekyemisana oba bali ekyeggulo, nange sikimanyi, naye gwe ogwabwe lwakuvunnama wansi kusinza Katonda. Tuli mu saavisi ya Luganda, ate nange ndi Muganda. Waffe tuli balangira batugamba, naye eri obulangira obusinga obw'omu ggulu. Ebimu ku bintu ebinyiiza Katonda mu Baganda nga nange ŋŋendeddemu, okubeera nti nno Abaganda waliwo kye tukola amawanga amalala tekitakola. Mbooza kiki? Kwe kuwa ekitiibwa ekya Katonda tukiwa Kabaka Mutebi. Kwe kuvunnama wansi nga bw'olaba abasajja abo abakadde ab'omu ggulu. Abaganda si bwe tubavuza Kabaka ne bavunnama wangi ne bakukunya na kalevu wansi. Kozi kika kye kisinza Kabaka. Manyi Buganda erina ebika bingi, olwo ekika ekikola omulimu ogwo. Okimanyi ekika kya Buganda? Okay, tulina okifuna naye nga bakikolera kula Baganda ffenna. Era nze ndowooza yandibanga ye Mukama gy'atulinako ng'Abaganda okuwa ekitiibwa kye kiwa omuntu. Kubanga bamala okusinza Kabaka waabwe, Katonda mwene Kabaka wa bakabaka tebamusinza nga bwe basinza ono. Kuba mumpuliriza bulungi. Kati bano abasajja 24 bavunnama wansi ne basinza Katonda. Era Yokaana alaba bino byonna mu nsi ey'omwoyo nga ku nnamulondo y'obwakatonda, entebe eyo ey'obwakatonda, bano bavunnama bino ensolo ennya oba ebiramu 4 ne bano abakadde 24 bonna ne basinza wansi. Naye nga basinza nga tebakoowa. Oba okufa nomanya okujja mukazi wagamba yiriro nga tutimbye ennyimba nnyingi. Kola practice kaakano kubanga tugende eri tebiriggwayo.
bw'oba tokiyiza olwaleero wano ne mu Gulosani tolikiyigirayo. Mukama atukoola ng'ekkanisa GFM tuyige okusinza Katonda. Bwe tugamba nti nno olw'oluyimba olwo olumu Mukama ng'alina wakutuusizaawo, vunnamako nga bano abasajja bwe bakola. Tekigenda kuvaako, kijja kuvaako ku ggulu kubanga osinziza Katonda. Kuyinza okuvaako kubanga Mukama musinzizza, oba omukono oba enviri ne zivaako. Nedda, Mukama tuba tumuwa ekitiibwa. Era Mukama atuyambe. Abamu ffe tulina amagulu galimu emitayimbwa. Emitayimbwa tuzimbye bino ebizimbe tubiraba, naye waliwo ebyuma balina okufuna okweta emitayimbwa kuba mikakanyavu nnyo. Ne bafuna ekyuma ne kigweta bulungi gukakane we gulina okubeera. Bannange, temulinda nga kyuma kya Katonda okutegereza amaviiviigo gakakkaneko wansi. Mukama ayagala omusinze, ayagala ovunnameko, ayagala oyimuse ku mikono gyo, ayagala omuzinireko, ayagala omuwa ekitiibwa, ayagala okumusuuta. Era bino nga bitukola tubikola lwa ba Katonda, naye ng'ate twegezaamu bwegeza ekigenda okubeera mu ggulu. Mukama kyatutiya bannange ekkanisa. Toddawo n'ogamba ebyo tujja kugenda kkanisa batutawaanya. Tuli ku practice, tugenda mu ggulu. Era Mukama atukoowoola gwe nange tubeere abakazi n'abasajja abaagala Katonda, abamutya, abamuvunnamira era abamwagala. Okusinza nono nkulu nnyo mu maaso ga Katonda. Kye tugenda okukola ku ebyo ebingi ebiribeera mu ggulu. Okusinza, tugambye nti okusinza kusukkuluma okuwanika emikono waggulu n'ogamba Mukama nkwagala, ekyo kirungi. Oba okuyimba oluyimba, ekyo kirungi. Naye buli kimu ky'oli ggwe n'okwebaka kubeera kusinza. N'okulya emmere kubeera kusinza. Lwakuba ntufu abamu ku ffe emmere tusinza bubi. N'olya balugu, n'olya amayuuni, n'olya ebigagga, gw'omulala tuseeri ku luwombo. Niggwe kusinza kwa nabakyo. Baako ekkomo naawe oluganda olimba nnyo. Okusinza okulya nakwo kusinza. Abaana ogenda ku masomero, kusinza. Ogenda okukola emirimu gye tukola, kusinza. Mugamba buli kimu kye tukola kyonna, kye twogera, ne bye tulowooza byonna ebyo mu mitima gyaffe byonna kusinza. Era nze Mukama ngezaako nnyo okubeera omwegendereza. Naye oluusi lwe kankwata n'engwa ngamba Mukama onsaasire, ebirowoozo bitambudde bitalina kugenda eyo. Kubanga nina endagaano ne Katonda. Mukama namugamba, Mukama njagala okukuwa ekitiibwa. Lumu nalinva Arusha ndowooza. Kati batuka wansi nyiika bwetu wansi. Abamu ku mmwe mujja kiraba sikyagala nnyo kintawaanya kubanga mudda bwe muti n'okuyimuka bwe kuti. Ntawaanyamu katono nimala n'entereera. Naye twatuka bwe tuti. Mukama n'ambuuza, onompa ekitiibwa mu bulamu bwo? Mukama nja kukuwa ekitiibwa. Mukama n'angamba bw'ati nti bw'oba onompa ekitiibwa nange nja kukuwa ekitiibwa. I will honor you. Era nze nina endagaano ne Katonda eyo. Mukama muwa ekitiibwa naye naakola ki? Nampa ekitiibwa. Ndowooza endagaano eyo naawe eyinza okukolera. Manyi Mukama yeewa ndagaano. Aye tasosola. Haleluya. Akola ki? Tasosola. Kati nawe okola endagaano gwe Mukama, nja kukusinzanga, nja kukwagala, nja kukuwa ekitiibwa. Mukama agenda kola kintu kye naye gy'oli mu bulamu bwo. Kati olwaleero nye tuyige amasomo gano nagezeeko ogasendeko obulungi gabeere nga gatuyamba kwanga okutegeera kye tugamba. Kiki kye tulaba mu kubikulirwa kuno essuula ey'okuna gye tusomye olunaku olwaleero? Ekisooka, Mukama yakigenderera okukyaza Yokaana mu ggulu amulage okusinza bwe kulibeera mu ggulu oba bwe kuli n'olwaleero. Mukama tamala gakola bintu biri awo, naye yakigenderera
alage Yokaana. Mu kulaga Yokaana yakitegeera ng'omuntu. Naye kyatuyamba Yokaana naye n'awandiika nti gwe nange n'olwaleero n'abalijja nabo bakitegeere nti okusinza Katonda tunakikola nga tukigenderere. Bemeka kuffe nga butuwa ku lunaku olw'okutaano awo olw'omukaaga gamba Mukama haleluya ngenda kugenda mu kkanisa kusinza Katonda wange. Nze bwe nti bwe mbeera naye nga sinema kuteeka mwoyo ono bw'ati nga olunaku lwa Sande tutuuka butuusi gamba leero Sande tena kubeera bwetyo. Nowamuka bwamusiba nti leero Sande tulina nangoye twategeeza na kimu kya 10 oli awo butyo oyo omwaka wamusi. Beera nga olinga Katonda n'okigenderera. Nga bw'ogenda okukola ebibuuzo oba okigenderedde. Teriyo mufumbo ajja ogattibwa mu kkanisa nga ayimuse buyimusa gamba leero bagende bangatta olwaleero. Gyali oyo bannange olwo bw'aba mu kkanisa muno teyazza olwaleero. Noyimuka buyimusebo bagenda kungatta olwaleero. Tekiyinzika wadde n'akatono. Tulina okubeera nga tukigenderera. Kati okusinza ku Oluganda beera nga okigenderera. Noga Mukama nja kusinza. Mukama nja kwewaayo. Mukama nja kukwagala. Mukama nja kubeera nga naawe. Mukama nja kukwanga ekitiibwa. Nja kusuutanga. Tukigenderere mu mitima gyaffe. Lwaki? Kubanga Mukama watu bwe yakola bwe yakigenderera okulaga Yokaana okusinza okubeera mu ggulu. Olunyiriri lwokuna tuddemu tulusome. Lugambye bwe luti. Lugambye nti entebe ey'obwakabaka yali yeetooloddwa entebe endala 24 nga zituliddwako abakadde 24 bonna nga bambadde engoye enjeru nga balina n'engule eza zaabu ku mitwe gyabwe. Abakadde bano 24 tebaali bwereere, tebaali bukunya. Bayibuli egambye baali bambadde bata bannange. Engoye nga zikola ki? Engoye enjeru nga zikola ki? Zimasamasa. Ekintu ekyeru ebiseera ebisinga obungi kiraga obutuukirivu. Eri abantu nga bo kala zaabwe zebaagala ziryawo zityo nga Bassebuguzi Godson oyagala black kuba obuliramu n'otambula eziddugala mangu. Oluganda yampa ekkooti eno nali ngamba naye musajja gwe naawonzese ekkooti enjeru n'agisobola buba bujjama si bwe kiri. Kale tutuyinza kukyogerako naye olugoye olweru lukulaga nti no kino ekintu kitukuvu. Era yensinga lwaki abakozi abamu kubo bambala byeru okulaga obutukuvu oba ebintu ebinyirira. Bamenga abasawo kwenza kubeera musawo nga oyambala biddugavu. Abamagye be bambala ebyo. Naye omusawo kotina kubeera nga njeru bulungi. Mukama yeebazibwe. Naffe nno entebe zaffe nazo njeru. Mukama yeebazibwe. Tuli batukuvu si bwe kiri. Kati abaami bano baali bambadde engoye nga ntukuvu nga zimasamasa. Mu kusinza tojja bwereere. Kankyogere bwe nti okujja obwereere mu kusinza sigamba nti toyambadde engoye oba oyambadde engoye naye nga mu mwoyo mu mutima oluusi tuba tuli bwereere. Kikye njogerako tuba tusaabanya ettaka tutunenyiza bibi byaffe, tuli bakkakka mu mitima, tulina kwagala, tulina abaatunyiiza naffe betwanyiiza, tuli awo tutyo tetwambadde. Naye Mukama atugamba nti mu kusinza kwayagala okw'oku nsi okuteekateeka okubeera mu ggulu olina okubeera ng'oyambadde ebyambalo by'obutuukirivu, ebyambalo eby'okusonyiwa, ebyambalo eby'okwagala, ebyambalo eby'obwakatonda.
ebyambalo ebirungi ebiweesa Mukama ekitiibwa. Era Mukama Yesu lwaki atugamba mu kkanisa muno tubeere ng'abantu abeenenya ebibi byaffe. Kubanga obeera n'ekibi olwo oba osaabaanye oba toyambadde. Naye bwe weenenya oba olwo yatandise kwambala engoye ennungi ezitukula eziweesa Mukama ekitiibwa. Isaaya 61 Lunyiriro lw'ekkumi lugamba bwe luti nti Mukama atwambazizza ebyambalo eby'obulokozi era n'atuzinga mu byambalo eby'obutuukirivu. Mukama anoonya ggwe nange tobeeranga bwereere, naye obeere omukazi n'omusajja enenya ebibi byo, olwo nno n'oyambazibwa ebyambalo by'obulokozi ate n'ebyambalo by'obutuukirivu. Mukama atukoola ggwe nange ng'ekkanisa ya GFM n'ekkanisa y'oluvannyuma tubeere nga twambadde bulungi kujja mu maaso ga Katonda. Senga omuntu ayingira mu kkanisa nga tayambadde lugoye lwonna n'agamba mbaze kusinza Katonda, otira buti security ngamba security ssebo ono mwongereyo eri ewala. Naye baneeka mbabuuze, abagenda mu mabaala bambala batya? Baba bambadde nga bali ku ndisho? Amabundabunda gonna gabundabunda bweru? Baba tebambadde. Abo bayinza okusinza? Era bayinza kusinza Katonda obe sitaani. Mubalaba bali mu Bafalansa abali b'ebisiyaga. Abasajja bambadde by'abakyala, bambadde obukondo. Musajja Nabakyo yambala obukondo bw'abakyala. Abakyala ebintu bye bambadde biri awo bityo. Tuyinza kwawula abakyala wayambadde ekiteeteeyi oba ka blouse oba ka saati. Naye Mukama atukoola twambale bulungi. Yesu lwaki mu makanisa agaba Anglican Church of Uganda balina okwambala robes ennungi? Kirungi lwakuba nti n'oluusi bakyambala naye ng'ate emitima gyabwe nagyo si mirungi. Naye Mukama ffe atukoola twambale bulungi. Ekyokusatu, Mukama tumusabe atukulembere obutuukirivu. Toyinza kusinza Katonda nga tuli mutuukirivu. Ninga akatiriza ekyasoose tubeere batuukirivu. Obutuukirivu kye ki? Obutuukirivu kwe kugaana ekibi ekiba kizze okukyenenya, naye n'okusalawo nti nze obulamu obwange sijja kukola bibi wadde okubyogera, naye nja kukola biweesa Mukama ekitiibwa. N'okusalawo n'ekigenderera n'ogamba sijja kulimba, nja kubeera nga w'amazima. Sijja kubba, sijja kukola kino ekibiya, nja kukola kituufu. Bwe butuukirivu obwo. Oluusi oyinza okugamba n'ekino kinaasoboka, kisoboka. Mukama baba yakyogera nsobola okukikola, gamba nsobola okukikola. Era nja kubeera mutuukirivu. Muddemu nja kubeera mutuukirivu. Sala kubeera n'akkanisa nga mwagala genda mu Geyeena, Mukama sikiyampitira. Mukama yampita tugende ffenna tugenda mu ggulu wamu mu butuukirivu obw'amaanyi ennyo ddala. N'ekyokuna, nga bwe kiri mu ggulu, bano abakadde 24 bwe basinza obutakoma emisana n'ekiro ne batakoowa, wamu ne bino ebiramu bitwogeddeko ebina nga tebikoowa, naawe bw'otyo bw'olina okubeera ng'osinza Mukama nga tokoowa, okuva lw'oyimuka mu kitanda paka lw'okiddamu, ne bwebaka ng'okyasinza. Ojja kumbuuza kisoboka kitya? Bwe tuba nga twalokoka nga tulina Omwoyo Mutukuvu mu ffe, kisoboka. Nobeera ng'obulamu bwo nga gwe oli musinza. Jjukira nti ebigambo by'oyogera birina kuba byakusinza, n'ebirowoozo byakusinza, n'ebyokola nabyo byakusinza. Byonna byonna ebyo biba bitusobozesa bulungi nnyo okuba ntusinza Katonda
olw'obutakoma naye ntube nga tumwagala ekiseera kyonna nga Mukama bwe yatuyita okukola era wamu n'okuba. Ng'ekkanisa twagala okwewayo nate omulama guno gw'okusinza gutwale nga mukulu. Sande ejja kuba tumaliriza okusinza kuno oba okuyiriza kusinza, naye tekukomaawo, tugende mu maaso n'okusinza. Era kitugenda wiiki ejja kusembayo mu mwezi guno tujja kuba tulina enkuŋŋaana ez'okusinza okuva ennaku olwokusatu n'olwokuna n'olwokutaano. Olwokutaano olwo tujja kusaba nga tusaba ekiro kyonna, naye kujja kubeera kusinza, tujja kubeera kusaba. Jangu bannange tusabe, era bwe tuba tumaze guno omwezi tugende mu maaso mu maanyi amangi, twongere mu maaso kusinza. Ffe ng'abazadde n'abaana baffe tubayigiriza okusinza, gamba nti amiina. N'abazzukulu tubayigiriza okusinza, n'abatulinaanyi be tukola nabo tubayigiriza okusinza, n'emikwano gyaffe bonna tubayigiriza okusinza. Lwaki? Kubanga okusinza okw'oku nsi kuteekerateekera okusinza okugenda okubeerawo mu ggulu. Jjukira ti lwe tusinza ku nsi kuno Mukama aweebwa ekitiibwa era n'agulumizibwa. Oba tusinziza Katonda oba ojja kusinza Sitaani. Kubanga okusinza Mukama akuteekamu ffe ayagala tusinze ye. Oba tusinziza Katonda Kristo Yesu olwoba ojja kusinza atima Sitaani. Naye ekyo Mukama si yatuyita okukola, Mukama yatuyita kusinza ye mwene yekka na yekka. Amalirize bwe nti abasinza Mukama baba n'omukisa. Abasinza Mukama, Mukama abaviirayo. Abasinza Mukama, Mukama abalwanira entalo zaabwe. Jjukira nti Mukama ebimu ku byokulwanyisa byatuwa ffe ng'abantu ab'oku nsi kuno kwe kumusinza mu mazima ne mu mwoyo. Tumusinza olwo ng'abalabe baffe abakuba endobo ng'atulwanirira ng'atuwa obuwanguzi. Oluganda togayaala kusinza Katonda wo yakutonda. Ye ensonga lwaki Mukama yakutonda. Mukama teyagamba nkutonze onoonyeza ennyama ey'okulya, onoleetenga enku oyokye ennyama ono n'omucomo. Mukama yakutonda musinze. Nja kusaba osseeko omutwe gwo wansi, ozibirize ku maaso go, mudakiika emu ofumiitirize ensonga eno ey'okusinza Mukama Katonda waffe nga bwe kiri mu ggulu. Genda maaso, Mukama omwebaze eyakulokola era n'akwagala, era nga nawe okuddamu kwo mu kukwagala weeweeyo nate okumusinza. Byogera mu bigambo bibiri byogame Mukama newaddeyo. Genda maaso nga Mukama naye bwe yeewaayo n'awaayo omwana we mu Yesu Kristo ku musaalaba, nawe nsaba weeweeyo osinze Katonda w'oyo. Weeweeyo waluganda, sikumusinza lw'oyagadde, sikumusinza ebintu nga birungi, naye okumusinza awatali kkomo. Abakadde abirimu abaana tebakoowa, bavunnama ne bamusinza era ne bamwagala. Mukama kyatuyitira ggwe nange tumusinzenga, kubanga asaanidde okusinzibwa. Yatwagala n'atulonda n'atuggya mu kufa, n'atunaaza n'omusaayi gwe, n'atutukuza, n'atuwa erinnya eppya, tuli baana ba Katonda. Nga Mukama anoonya ggwe nange tumusinze.
genda maaso weweeyo gwe n'amaka ago. Mukama tumusinzenga. Nga bakadde abirimu abana bwe bakola. Mukama atuyambe gwe nange. Tumusinzenga. Tetuukoowenga kusinza Katonda waffe. Ne tunamwagalanga ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Ng'ekkanisa Mukama atukoola tumusinze ku mutindo omujja. Nga Mukama tumusinza nga tumuvuunamiranga. Nga tulina akaseko ku matama kubanga tusinza Katonda waffe. Nga tulina essanyu. Nga ne bw'oba otambula okudda eka, oba oli mu takisi, oba oli ku booda, Mukama n'omusinza. Mukama atukoola ng'ekkanisa ya GFM kumusinza ku mutindo omujja era omutindo gwa waggulu ennyo ddala ddala. Bwe tuli tugenda mu maaso tulina okuyimuka ate nate mutindo oguddako waggulu. Abatukulembera mu kusinza tulya Mukama atugamba tuyimuse omutindo. Wo tuli walungi weewaawo Mukama ayagala tuyimuse omutindo tugende waggulu mu maaso nate. Naffe ffennyini nga abajja abalungamizibwa okusinza buli kinoomu Mukama atukoola tumusinze. Kubanga mu ggulu kitulikolanga. Mukama tukwebaza. Mukama tukusinza. Era Mukama ng'ekkanisa ng'abaami ng'abakyala abakazi n'abasajja abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abakadde n'abavubuka abafumbo n'abatali bafumbo ffenna Mukama atwewaayo ng'ekkanisa okukusinza. Wadde ng'ensi esinza ebifaananyi n'esinza abantu n'esinza bingi nnyo, ffe Mukama tujja kukola bwe tutyo. Tugenda kusinzanga ggwe wekka, kuba ggwe Katonda waffe. Mukama ogulumizibwe mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amen.